kantwala omukisa guno okubuulira abantu nti omwaka guno abasiraamu baswadde nnyo. Era nali ngambye yetonzeeyo nga kugenda. Baalikozeeyo ku programu nga yakwetonda bwetonzi. Okubeerawo kw'omutimbagano kutulabisizza mu mpisa zaffe ng'abantu. Obuziina ne tubwanika bwonna. Butulaze how intolerant we are ng'abantu. Era nabadde awo ne ndaba ka vidiyo ka Sheikh Obed Kamulegeya babadde ne Kakooza ng'ali ne ba bishops nga batudde beegwa mu kifuba ne ngamba bwe obugunjufu bwe ngamba abantu. Era buli obudde awo ne bwekalakaasa tayimu tennaba kutuuka bo kufuna magezi gategeera nti ensi bweto bwerina okutambula. This is just belief. Tokwata muntu kumudemonizinga lwakuba takkirizanga bw'obanga okyasobola okukola ekyo toyawukanako na muntu yasosola muntu lwa kkala ye. Toyawukanako na muntu asosola muntu lwa ggwanga lye. Nawe bw'obanga oli ku ndowooza bw'oti naye bwe babikola ne bisanyukira. Senga oli wano n'ogenda mu America omuzungu n'otuula n'akusanga n'omusanga atudde n'otuulawo n'asitukawo ogenda kiwuliro kiruma. N'oyingira lift ne bafuluma. Ne bafuluma. Gwe lwaki okikwata okiteeke ku nzikiriza y'omuntu? Kati bo balina okulowooza kwabwe kwagaanira naye eky'omukisa omulungi mulimu abantu abafaanagana nga ffe. Twakkiriza nti ekyo tetugenda kukikkiriza. Yes, tusobola okukola ekyaffe, tusobola okiyisaawo, tusobola n'okyagazisa abantu nga tugenda kikola mu mukwano. It doesn't matter oba gwe wasoma kwenkana ki. Bye wasoma kasita oba nga tolina mpisa tebirina kye bigenda kukuyamba. Abaana abasinze wano okukola ebyekiyaayo, okuvuma abantu, okukola biki Shamimu bambadde bulungi. Ate era obalaba n'amannya ga ddiini. Ate mu kyonna ekiriwo bw'obanga onoonya ewantu ewali fitina nkwegayiridde togenda nga oginoonyeza mu kikuubo, togenda nga ginoonyeza wa, noonya basiraamu we batudde. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Akyabaddamu buli ajja n'abaako kyayogera alaga nti alina obulumi bwe yalabako nga mama waayitamu. So omwana okuvaayo najja n'akugambako nti taata lekeraawo okunywa omwenge abaakoze bubi. Abaana kati ombuuza tuli mu programu oba tunywa. Mbadde nkugamba byenjagala twogera. Omulala atandiza okunyigiriza n'atandikidde programu. Njagala otuyambeko okwo ku mulembe guno nti abazadde bayika tugenda kukolimamu nnyo naye ng'abaana b'omulembe guno bajja tubuulira amazima. Tugaagala tetugaagala. So nze ng'omu mbadde ndaba ng'omwana talina kye yakoze naye Abaganda abatuufu abaddala abantu abakulu abakulidde mu African culture baanyigidde ddala. Simbula embalaasi. Okay, kakati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Asubire mwenna muli bulungi. Ndi ne Haji Bakaloba. Amanyi olaba setup bw'etyo omanya ndi wa Haji. Haji oli bulungi? Neyagala. Onywedde kututa? Ofi. Kati nno nga bw'okyogedde. Sinywa mata. Naye wali wagaleese wanago g'osanzeewo gampisa si bulungi. Naye akawewo kabadde kampiseemu kuba nina interview gye mbadde nkoze okusooka ninapanganya. Era ago sijja kutambula nnyo kuba okunkyankalanya mba ku shuwa. Kati era oli gwakusiibako. Nina lactose intolerance. Omaze okuteekamu kadi toksiko. Njagala olaba n'ebijanja obyagala okufa obufi. Nabyo bikutabula. Kati omubiri guba gwabigaana. Guba gwabigaana. Kati bw'ombuuziza nti onywedde kututa abeeka bajja kulabaga bulijjo ajja atulimba bulimbi wano nti tagagana bugaanyi. So weetegeka bukyali obutawooza ka. Naye obutawooza. Ate Haji weeberera ku tuzzi. Nywa mukalu. Ne bateekako ku birungolungo. Ne bateekako ebirungo n'enjiwa mu kahane kange ne tutambula. Tonywa sukaali? Sukaali namuvaako. Era abeeka tobagamba nti nno nina kenteeseemu wano. Sukaali oyo namulaba nga aluma muzeeyi. N'omutya? Mutya. Yalumwa ku musota. Nga walabye ku muntu sukaali gw'alumye ogamba obulwadde obulala bwonna tebuliiwo. Aluma. Mutya ajja kunkwatira mu birala. Okay, so olunaku olwaleero ndi wano ne Haji ebigenda mu ggwanga biri open birabika. Nsonga lwaki leero Haji njagadde twongere ku nsonga eyo because gwe
towulira olabako oyina abaana abali wano oyina n'abaana abali ku mawanga so tuyina incident eriwo kati ey'omwana mutabani waffe Abba yavuddeyo ko taata Chameleone mulwadde n'agamba nti taata we singa takendeeza mwenge mu myaka 2 ajja kuba afudde okusinziira ku badokita kye bagamba okwo kwassa okwewuunya emikwano egiriranye kitaawe egitasobola mu advisinga ne bajjajjaabe n'abeewuunya okuba nti tebakoze kimala tekyasanyusizza bulungi bantu nga era bo balaga nti omwana yasusse w'alina okukoma ku muzadde we abamu bagambye bataata babonaabona nnyo bataata beerekereza bingi okulaba nti abaana babeerawo so omwana teyandivuddeyo kwogera bw'atyo abaana ne bagamba teri yandigambye ku taata okuggyako omwana kuba yasinga olumwa what's your take ku mbeera bw'etyo kati bw'olina abaana eyo ye confidence gye waŋŋamba luli okuzoogera ddala nze nkuba ka disclaimer agenda kukyogerako mu general n'aliyogedde ku bantu in general normally si mentioning nze mannya ate message yange sigitwale specifically nti njogera ku muntu wati yes ku family eyo kyange nkireka nga kiri open oli ajja kujja kubanga ne story yennyini nnyini sijja kulimba obudde sibulina tonnagiraba naye nalabyeko katono ak'omwana naye nze nja kuddayo ku family zaffe era nsaba family eyo disregarding akasoosewo si discussing abo ng'abantu nze nsomesa ggwanga lyonna at large yes at large mu kifaananyi ekinene kati okusookera ddala tusooke tuddeyo twebuuze family kyeki family ya Shamimu n'osisinkana omwami wo ng'ekibagasse mukwano bwe musisinkana mulina bye mwesuubiza ng'abantu kigenda kubeera bwekiti kigenda kubeera bwekiti buli omu ayogera ebirungi okuwininga omulala wakati awo mulimu obulimba bwe businga kubanga Shamimu omuntu anaayogereza ne bw'aba tanaabaanaaba ne bw'aba taasenya akola ki era ebimu ku bikwatisa abasajja awaka nga yafunyeyo omuntu omulala bagenda okulaba abadde awubanda we yaze emyaka 2 tanzo ko bwanda we yanno buno mulina engeri gye bugiragiramu agenda okulaba nga aleetayo 2 aleetayo 3 eyali atalya bukyuwingigamu ogenda okulaba mu nsawo nga bukola ki nga mwebuli kyali yakubulya kakati obuwoowo obuliko anna omubiri guno nagejja nnyo naye ndoza kaŋŋendeko mu jimu atandise buli muntu yenna yeetegeka aleeta ekintu ekiringa fairtale oli kye yalirowoozezza nti bwe tuba twogereza tuba mu nsi gye tulowooza etali ntuufu era byebyo byolaba simanyi ne mutwala ne muggulira oluggi naye nkola kibwe nti ne mutwala ku dinner date omaze okuwasa kati abaana oli mu baana 3 fiizi zikweraliikiriza ng'omuyaya ava gy'avudde nga bwanzigulira oluggi omuleka awo anti kakati olwo okuzaddemu abaana 3 gye mwatandikira ne gye muli walala era ebyo birekere buli omu alina byalowooza era ogenda okwekanga eyali alowooza ebimuli kati akukubira kugamba omuceere guweddewo emboozi nga yatuuka kati eri ku ekyo era ne Shamimu kati ebakanga bw'ayagadde ogenda okubaawo ng'agudde gwa mukoona ku bwayo ofuluuta nnyo naye luli ejja ng'omulya embeera ng'ekoze eki ng'ekyuse kaakati abantu obutakkiriza omuntu kino yakikoze lwaki kati mutambula gye mutambulira ebintu bigenda bikyukana wakati awo reality neegenda ng'ehiitinga in naye reality bw'ehiitinga in njagala omanye waliwo abantu abakyatulaga era fairtale eri kati abakyala ddala mmwe mutera nnyo okulemerayo takyanjagalanga bwe yayanjagalanga kati ffe abasajja obuvunaanyizibwa butuyinga nakigamba kuwana abantu teri musajja ayagala kuwasa taliyo omusajja buli lwalowooza kuwasa alowooza buvunaanyizibwa era abavubuka bonna kyekikoze eki ekyekibalemesezza oli olugira bwoti era bw'atambulako ne munne ng'amulaba mufumbo agenda okulya zino za nnyaanya zino za gundi ng'agawaayi
mwene economy nze ekikomando kyange kijja kummala n'abitunamu n'agamba kati abaali awo ng'alinawo ka girlfriend agamba wemba n'ekyetaago yakumala abaali awo munne ng'akyamunyumiza waaye gundi tuyombaganye tumaze omwezi mulamba tewaliiwo mbeera yonna tetweraba agamba kati ono abadde ne munne mwezi mulamba amuliisa ekyemisana n'ekyeggulo tewaliiwo mbeera yonna nze lwenjagadde nfuna kaakati kingasaaki okukwata nunde ente nga ente njirunde njireetera ebiwata njijjanjabise njirabe nti neeyina weesuze naye ng'ate njinoonyaamu mata so ng'ate amata bwe mba nyambuka bwe nti nsobola okugajja wali ku bbuca simbanyi nga nsobola okugajja wali ku ddayali kati oli ng'awandiika notisi ze ng'agamba ntayi mbitadde kyofuna nkifuna ate nyinza n'okuba nkukola ki nkusinga kati okutegeera lwaki abantu babeera bonna kirala Shamimu ekikuweesa bbaawo byali wadde omuntu omulala ayagala abikuwe lwa nsonga si lwakuba nti nno aba naawe mu mukwano si lwa nsonga nti omufumbira emmere yasobola ogisanga mu woteeri n'omukwano asobola okufuna wagukola ki byonna okulaba nga yeewaayo byonna abikuwe abikuwa lwakubanga akwagalamu kye bayita royalty oli wuwe byonna yabimala nti nno oli aja Shamimu akanamba muga ndiwa keko kakaba akukola ki gwe muwendo guli gwatandika okusasulira oyo wange Shamimu wange era naawe oli akuyimiriza kyekimugambisa omusajja wange bwe ndwala yabawo famire n'okwagala okwa bulijjo ne famire byanjawulo kati bw'otandika okutegeera amaanyi agabeera mu nsonga eyo omuwendo gutandika okuba omwangu okusasulira omuwendo gugenda kubeera mwangu okusasulira otya nkwata abaana bange ne mbaweerera bwe nzaala abaana bange nga 6 ne bakula luliba luli awo ne batandika okubatikkira ne ntandika okufumbiza batandika okuleeta ebintu sina bintu ebyo wabula kitiibwa musajja akola famire omwana we bamutwala nti nalwadde wajja kubeerawo dokita wajja kubeerawo ki dadi temubonaabonana bya ssente biru be bagikola ki bw'ojja wano okunzannyirako nga bagamba omukutteko abaana be nti mu nsi toyiseemu lukwakwayo wabula olina amatabi g'okoze eki g'otaddewo kaakati bw'oliyita abantu ne batuula ewuwo ne bakulaba nga bakugamba nti taata hayo tugenze waji bakaluba afumbiro ne bakuyita taata nga naawe olaba banno beeyiringula mu ttaka lwakuba baagala muwalawo ekitiibwa ekyo ne mukikojja kukola ki tulina ebintu bye tugenda nga tukola ki tulowooza nga ffe gwe luliba lutandise okumbala embiriizi sijja kugamba gundi ajja anja kuba kushuwa nti bwe naaba neebase nga Latifa ajja ani atutteyo amasuuka ani akoze na building amagye it is safety kati tubitandika kiri ekyomukwano guno ogw'okusannyalaza mu mutima biweddewo naye tulina values ezo ze twagala bw'onsanga wano nga obadde okyandabanga bw'ondabye mutabani wange najja n'apaakinga awo emmotoka najja musajjula bisajja ne lijjaawo ne lyemenya ne ligamba taata salaamu aleikum oli otya taata ontya omusajja yezaala abo abaana kati abaana kitiibwa ky'abazadde kitiibwa ky'abazadde olwo mutandize nze mukadde wange yafa 2012 naye nga ne bwe ntuuka nfukamira ku ttaka ly'omubuuza nagenda ngaawo ekisaasi mba Ssebaggala we babeerirangawo waagi Ssebaggala abalatiifu abo mukadde waabwe Sharifu Shaban Ssebaggala namulabako nga bonna ba MP mulaba ba meya ab'amaanyi wallahi nga bwe batuuka bonna nga bafukamira ku ttaka naye yali musajja mumpi bw'ati nga n'akaloboozi ke katono bwe kaye taata talina nga n'okulabirira waka be balabirirawo naye ng'ekitiibwa kye nga taata kyayitirira era ekyo bw'oba okizannyisa olina kutuuka mu maka ga batakifunye n'olyoka omanya nti kyamuwendo kati okuba ekitiibwa kikukozesa ebintu nti tulina bye tulabye bakadde baffe nga baabifuna
okubatya kwe twabatyanga mu kitiibwa omwana n'afuna olubuto n'omulaba nga yenna akankana bw'ati tatage yenna nga takyategeera balina ekitiibwa ekyo senga akitegeera nnyumba yaani kaakati ebintu ebyo byakolebwanga maama ne taata nga bali bomu abo abakyala abaasooka boolaba baamira ebintu gwe nakugamba ejjuuzi maama wo gye yafumba tosobola oyinza n'omugamba maama waliko kikyamu kyanti mwe kyebava babajooga kati emirembe gyabwe agamba oyo mukama wange oyo mukama wange beerekereza kati wagenda abantu abaabanga bafaananye we bati ate mu buto gye baamalirizanga eno baamalirizanga amakaba gawambi teri muntu akambuwala n'afanga mukambwe lwa nsonga nti nno Shamimu obulamu lugero obufumbo lugero onoonya muntu bwe mugenda kulwanagana kuwandiika lugero olwo mu lugguse naye abantu abayingira mu lugero olwo baluyingiramu nga they are involved in the story but they are not committed to the story. To be involved and to be committed bikyukana kakati omuntu ali involved ye munno n'akusobya n'otambula naye omuntu ali committed nga we waalirabye maama wo waabeera committed ku mukwano gwo maama wo ne bakusanga ku poliisi nga bakukutte n'enkota y'ettooke bagikuteese mu bulago ambuuza nti ate ogubadde aja mbwabbye ettooke abantu bazibu yasigalamu mbu achako lawyer paka last era Shamimu okumanya mukwano gwo omulabanga ku lutalo nga weeruli bwakukubira akugamba kano kamanyiira tasooka nakubuuza details ndabye gundi akumanyiira asooka kuyomba tumuko nalyoka ye byatandise bitya ye commitment ye eri ku well-being yo regardless era bwakusanga nga mulwana tabuuza bannange kiki ekibadde atandika buta oyo yes nakubuuza owe tukuba waaki oyo mukwano gwo nze maama yali awo ekyali wajjala we baali batundira amanda gaabwe balina obukyankalamu obwaliwo n'ayombagana n'omukyala bwe baali bakola be baliraanye ne bagenda physical nina kojja wange Walusimbi yajja yakuba omukazi banyumiza nti yakuba naye nga bwamukuba bwamugamba otumanyiira otya tojja tumanyira kati aja ati olutalo mukubaawo naye yabuuza n'agamba Walusimbi ng'obusungu bungi naye nga yamukuba amubuuza otukola ki otumanyiira otya tojja naye bwe yamaliriza n'amugamba wayi ono kitukuba waaki naye nga mama yagamba obusungu bwe yamulaba oli bwe yakozesa ng'ogamba yategedde wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Kati ono oba yamusobya oba si yamusobya yasoose kujjawo kiri owuwo abeerawo nze ne bamukwata owange ngabbye nga bwentuuka ali ku poliisi tukoze tutya bannaye tuteezedde ebyokumunenya bibeera luvannyuma lwawo naye mu public nyimirira naye mu public nkola ki genda olaba abasajja ba Bill Cosby yayagala abaana bonna be yazannyisanga emizannyo ng'abateekeramu eddagala
mu buntu obwo bwe banywanga n'abakozesa. Mukazi we n'abeerawo nga bamuyita father of the nation, yali mu America nga yabuulirira abantu mu mbeera naye ng'alina dark side ye. Bwe batuuka ekiseera okumusiba baawoza emisango gyonna, naye bwe baagendanga mu kkooti nga mukyala we omukono gubeera wano. Amukutte ng'amukutte Shamimu ng'omukono gumuli wano. Yamulabirira n'amuwa essanyu emyaka gye gyonna egy'obuvubuka ku endi ne bifuuka. Era nakati bikozi baali mu kkomera manyi gy'agenda okufiira. Naye mukyala we yayimirira bw'ati n'agamba yes. Luno luba lwali lupapula lw'amawulire. Nze ngula sports saagambako nti front page mugijjeeko nti njagalako sports ogula lyonna. N'olitwala. Abantu tebategeera vowels ze bakubye mu bulungi ne mu bubi. Kati buno bwe bubi. N'ayimirira omusango ne baguwoza paka lwe gwamusinga nakati yamulabirira obwo bwali obubi bwe. Buli muntu yenna nalaba Abajapani ndowooza bye bakyogera nti buli muntu alina feesi ssatu. Feesi gye mulaba, feesi gye mutalaba ne feesi yennyini. Yennyini yeriwa? Yennyini ye gwe kyoli. Shamimu nina kyenkola mu bulamu nga tokinsuubiriza kukikola. Buli muntu yenna they have that face. Nga gwe kati ekyo ky'otasuubiriza muntu kukikola kati oli omulaba yeekangabiza gundi lwaki akoze ekintu gwe naawe olina ekikyo ky'okola. Yes, that is the third face. Kati abantu abamu babuukira ddala ne bagaana lwa nsonga nti nno balabye the third face. Naye ate omuntu asembayo agamba okay, I've seen the third face, naye kambeere ku face esooka. Ogwo nno gubeera mukwano. Shamimu teri muntu mutuukirivu mu dduniya bw'oba omunoonya kireke. Bw'oba omunoonya kireke. Kati waliwo omukwano ogusukka ne bagamba nti iye bwentuuka okuva ewa haji tekisoboka ekyo naawe bawangadde emyaka gyabe 30 abaana baabwe bafumbiddwa nga gwe byolowooza gwe engeri gy'olabamu laavu eyawukana kati we balina bba okugiraba. Kati egyo emyaka gifuuse gyakwebeera ku kisa kuyombagana owange bwalinga buti nga tukkirira wa muzeeyi Kamaadi musajja yafa nga mwe mulina ebyammwe bye mwogera kati by'ebyemirembe egyo yafa bannange ate teyategeera omwana watuleka mpeereza amadagala gange aga pressure mmireko ng'emboozi yatuuka ku ebyo mukeera ku makya emboozi ze mwanyumiza ate leero gunnumye ate naye weesigamye bulala nakugamba pirozi nga emboozi gye munyumya yeeyo ate leero nsimbye bulala kati tujja kufunayo ko kapiro mukeera kunyumya ndwadde kati kankuwe bakuweyo kapeyinike ako kayinza obutagenda bulungi n'essukaali kubirako bijamaada atubuulire oba kasobola okukwatagana n'amagundi aga ssukaali kati nga laavu yaabwe yakola ki yatuukaawo ku kusaasirigana batandika okugenda nga beewerekera paka lwe bagenda okufa. Obutamanya biro na biseera bye bitusumbuwa. Gw'ogenda n'otwala omwami wo n'omuloopera maama wo. Maama wo ayinza n'okugamba obadde kiddayo. Ekibeera ku maama oyo aba yazaala ku baana abavubuka, aba yabeerako ne bbaawe nga muvubuka. Kati ebiseera ebisinga bw'aba ayogeza experience. Omulenzi gozza okuwawaabira ali mu myaka 2. Kati ye bw'atuna bw'ati aba tatunula gwe kyakkoze. Muli aba agamba omwana ow'emyaka 2 omusuubira kukola ki? Tekyewuunyisa nti yakuwasizza omusanze n'akaki n'akawala. Mumukwase mumugambe halo speed control. Naye si kugamba tumukutte mubijjayo ebintu mukole kyaliko kisuubirika mu myaka gye. Wadde wayinza okubaawo abatakikola naye mu myaka gye kikola ki? Kisuubirika. Gwe ogenda okuddayo oyombese balo. Yafunye omuwala yafunye gundi obusungu bukukwate bukuyinge. Mwannyoko yakukubidde akasimu n'akubulya ka girlfriend kaalina. Era n'oseka. Owaye ngamba nti nno nabaddeeyo kiki Hamida aliwa n'ataamye.
alina kanaka nze namugambye twasoma ffenna bw'anaakubuuza ogamba nti wali okamanyi twasoma ffenna era ne bakubira n'ogizannyawo kaakati okirabye mwannyoko akikola kyokka ggwe bw'akikola ogenda minzaani y'obulamu ogiraba minzaani y'obulamu ogiraba wali kibadde oke wano te nze tebampasizaako tebannyongeza gwakukuta ne mwannyoko mujje muwerekereko kyannyina ye akawala naye tetwagala balina ssimu tebalina ssimu byankukutu n'ogenda ye maama tunaabeerako olwo nga ndaba tunaawoza kimuli gwakitwalayo neeboddewo n'ogamba nze wano tekikola eyo minzaani yaki y'obulamu kaakati Shamimu nkugambye olugero luno ofumbiddwa mu myaka 2 mugenze mu 3 mugenze mu 4 mugenze mu 5 ekikulu kya byonna obufumbo okubutegeera bugenda kuddayo mu magezi g'abantu kubanga buli omu Mukama Katonda amugezesa n'amuwa obuyinza n'amulaga oba ye eyali ayagala okusonyiwa yali asobola okusonyiwa mu myaka 20 bw'oba ne baloono mu myaka 20 tuddeyo ku sexual market ku mwami n'omukyala ani alina power muwala wamugenda ku 3 ani alina power muwala bwamugenda ku 4 ani alina power mukyala musajja ebeekyuse ebeegeze ku musajja kazi aba agenza asebengerera 5 musajja nno ddala awo ate aba mukambwe paka lwe mugenda nga gwewakowadda yasigala paka kumpi lwafa naye kiki kino ekibeerawo mu myaka 2 nga bakyakukwana bakyakwetaaga nga ggwe Shamimu olina okugenda omulonde osalewo ogambe nti nno ono ye wange kyekisooka omusajja ono aba talina ssente ng'omulabira ddala nti taliimu nnyo kyamakulu kaakati omusajja bw'agenda ye ng'atandika okukwata akawala kano ak'emyaka 2 ng'akayisa bubi olwata kano akaana akawala ak'emyaka 2 nga kamuyisa nga bwe kakoze eki kati oli watuuka bakalaba okulowooza nnyo kuba tekunnakola ki okakutta okawasizza okateesa awaka kagenda okuzaala omwana kagenda mu myaka 3 kabanga akatebenkera ku myaka 35 omwana eyazaaliramu 2 abaana be bagatandika okutuuka mu myaka 10 kati awo atandika okufuuka omukyala ategeerekeka alwo ayagala ate abeere omuntu mulamu ategeera obufumbo bwange mbutegedde abasajja bagenda okufuna ssente nga bali mu myaka 35 emyaka 35 genda ku myaka 45 abasajja bwe babeera very attractive ku muntu yenna kuba emyaka egyo omuntu aba ategedde era obawulira abanoonya akugamba nnoonya omusajja ali wakati w'emyaka 35 aba akuze aba atuuluza ate taba mukadde kati awo maketi ye ebeekola ki eba etandise kaakati olwo naawe obadde omubonyaabonya wano we mubadde olumu yakutwala nga bw'akulabe kati ne ssente zikoze eki zijja akati atandika okunoonya kyayagala ssente zizze kati afuna ekituufu kyayagala obuyinza abukuggyako Mukama Katonda abuwa omusajja owulya nga bagamba mu myaka 4 kiki ekimusumbwa middle age crisis afunye ku power gy'abadde tamanyi kati awo ng'otandika omusajja mukulu ali luddawa omusajja mukulu myaka 3 anode bali mu bidongo omukyala akuza awaka abaana kakati bano abajja ku nasale ono wa primary ono obuvunaanyizibwa bumuli awo akaaba bw'aba akaaba alaga abaana balaba maama akaaba taata akomawo kiro All of the things
aziweereza buweereza bye tabibabuulira. Maama yajja yagenda ku gundi ku ssomero yagenda wano bondi ejja ey'abaana ne maama abaana ne maama enywera ng'oli mu kutayira oli busy oweereza sente gikuli bubi oweereza sente mukwate gundi abadde ayagala kino mukwate tofuna budde butuula nabo kuba nnyonnyola ya connecting but jjukira a connecting negatively towards you. Ate abakazi baki tulina omuzoogo anti kati erina ebimuluma mwe musobola okukola ki okujjayo kye mufiiringa ate omukyala ye waayagadde waakaabira omusajja takaaba ne bw'oba olina ekikunyiga kikuttira muli mu mutima kati bw'akaaba mami ogize bw'ati kijja kuba oke ng'ate katereka kati okumanya nti nno bondi ya maama tosobola gizannyisa ku gwe taata akaana kagamba nti abaana abo bonna tebantegeera naye ako kantegeera kamuze ako kantegeera linda hamuze otulo we tunaamuluma oba bw'anaalwala omuyita omugaye nti hamuza jangu ojja mulaba era ajja kukaaba bw'ati ng'agenda wa maama bulungi nnyo ogira bw'ati nga obubonero tubulaba naye lwakuba tetuli analytical. Naye wano bagamba oyo omwana oyo yategeera taata we tomubuulira bya maama tomubuulira bwe kakaba mbwe kati ogenda okukalaba nga kagenda ewa maama otulo olwo tukalumye kalwadde kali wa maama tolabanga kagenda wa taata bondi weeri gwe gy'otasobola kulwanagana naye era omusajja yenna ali gy'ali ng'alowooza nti agenda kulwana olutalo lw'abaana ne maama waabwe asaaga tekiriyo nga babajjako abaana okubeera naye si kwe kwagala wali abali mu bufumbo naye nga gwayagala ali bweru bulungi nnyo ng'omutima gusula walala ali wano agasi ono mbonyebonyereza ajja kuvaamu naye ng'omutima gwe gwagala guli walala kakati ekyokubeerawo nti nno gwe abatwala tekitegeeza nti nno tebalidda nze mmange yandeka nina emyaka egi esatu n'okumutegeera nga sikitegeera naddamu okumulaba ndowooza nga nina emyaka 12 nga mujjukira nalaba kafaananyi okumutegeera saabaako naye muzeeyi bwe yangoba awaka myaka 17 neŋŋenda nembeerako ne maama nabeerako naye emyaka 2.5 nga sinnagenda London bondi gye mulinako n'olwaleero ndowooza naakatandika okumwogerako nga sikaaba si gye nnina ku kitange wadde naye kyokka nga wabeera n'emyaka 2 ye yampeerera ye yandiisa ye yakola ki ndi musajja naalibadde neekubira naye omukwano gwa maama bw'aba ayogera bw'aba asimaasima n'okutuuka awaka nga teyeebase n'omusanga ng'aluka omukeeka n'omugamba yi maama gate ovaawa n'agaana okweba tonnaba kudda omutima gwo naye guba gulaba n'ogamba guno mukwano guli mukwano naye waliwo oli eyakuguliranga n'okugula asipolo otumayo mulala genda ogambe taata omutwe gunnuma taata n'akomawo mwenna ne muva mu ddiiro eyo laavu tosobola kulwanagana nayo ate abamu bataata babadduka ensi gye baba bayise olwedde emisana eba yabatuninze dda tandisa okuwa order okufulipinga okuva mu maanyi ago okudda mu kirala ogenda okulaba nga ne bbaawo otandise okwagala kubanga oyagalako nnyo okubeera ne order obufumbo kye buleeta order nti era atasobola kuba mugumiikiriza tasobola bufumbo lwansonga nti nno abantu baagala obulamu obuli unpredictable leero tugenze ku governance tugenze wano bwe exciting naye obufumbo kye busooka okukola bukugamba nti nno hamuza omukima ku 6 ku ssomero oddeyo ku 10 okima abaddako oyite mu katale ogenda okwekanga balina okulya ku ssaawa 12 kati buli kimu kyonna buli kimu kyonna kibeera timed kirina okukolebwa ku budde bwe buti byonna ebyo okugenda ng'obifuula bya bulijjo it becomes boring naye nga rutini gye muyitamu edictate nga kirina kubeera bwe kityo kati kyotuuka bali abagamba nkibaddemu obudde bwonna kitandise okumbowa kintamye tewakitegeera kyekyo that is what you signed for kakati omukyala ng'atandika okubeerawo obukambwe bwe bumubeerako noli naye mu butategeera bwe ng'agamba ono naye
kazi nayumba omukazi alina omukazi olwo otandika okubaako eri market gyeri eno bakusumbuwa eri market gyeri eno bakusumbuwa ogenda okudda ewali awaka yafuuka battle zone tewagwa mu mukwano wagwa mu batemu muli awo mulwanagana buli lunaku abantu abasooka kati oli bwafunayo gwe bibakuleetera awaka mukyala abadde mu maka kyasooka okukula bagiyita entitlement syndrome omuntu kasito omuwa ekintu omulundi ogusooka asanyuka they are not expecting ogwokubiri is okay they are expectant nti olina kireeta basuubira kati ogwokusatu ebeera entitlement otandika okuleeta emmere ewaka yes bagikusuubira olina ogikola ki okugireeta era abakozi be bagikola ki be bagijjayo kati bw'ofunayo akaana ku kampasi n'okatwalira n'okola ku shopping eri okwa tuteya mitwalo 6 wano otwala bya mitwalo 2 nekasanyuka ne kabulufa kajja kabuuka amadaala onoonya kusiimwa wali bakirabanga kya bulijjo ogenda okulaba kati olwo nkubuulira obwongo bw'abantu nga bwe butambuza era n'emitawaana bwe bagyereetera kati ng'asanyuka anyoonya kusiimwa abawaka tebasiima omukazi ayomba buli ddakiika kaakati oli alina obusungu bwe twatereera twafunamu yafuuka ekizibu ng'akuumiira buliwodde aba asirisi psychological games ezisinga mu bufumbo bulungi nakuleetera emmere n'agikuteekerawo naye takuvuma nadde ebibuuzo question and answer oyo toli bulungi ye ate ogenda mugamba kinga toyongeddeeko ogenda mugamba omusajja omukuma nga ali emmere era atuulawo mumaliza n'agijjawo oza okulya amazzi bagateeseeyo ogenda muvunaana kintu yongerako ekirala ntate yakuzzeemu yakuzzeemu n'agamba oli bulungi ndi bulungi wabeera ne banna baganzeeyo ndaba mulabe weebale nnyo nga mutandika kwekola ki kati mwabeeraba obwerabi waliwo kacyapizo hane otuuse bulungi kasuubire nti oli bulungi don't stress I'll see you tomorrow oli awali good night ngaddawo nga naye agamba nyo obonyego kamesagi nkafunye lutandika olwo eddembe mwenna muganye kutegeeragana butegeeraganyi kati olwo omuntu oli mu pawayo mugenda okuyingira emyaka nga 50 abaana batandika obbatikkira batandika okugenda nga bayitamu ng'oyagala okumanya bwe wayisa ab'omu njuyo naki kye baakulowooleza balindeko nga batuuse mu mbeera nga tebalina kye bakwetaaza omwana akeera najja n'afukamira n'akubuuza ddadi n'akunnyonnyola kino n'akunnyonnyola kiri nga naye alina obusungu ku ggwe naye nga lwokuba talina kyakkola nga talina weebale nnyo abantu abamu bali mu buyinike lwakuba n'obalaba nga bakugondera tebalina kyakusalawo olunaku lwe batuuka nga basobola okubyetuusaako lw'olitegeera era nti baali bakkoowadda era wano mu Africa abaana bye basasudde bakitaabwe nga bamaze okufuuka baddokita bamaze okufuuka balooya kubadde kukima bannyaabwe ewaka nedda mami tasobola kuteekinga stress eno we can afford tumufunirawo apartment nga batufunayo kapoloti tujja kumuzimbira kwe kusasula kwe babasasula oba oli awo ng'omukyala luli yali agumidde emyaka gyonna nga bamukimye ennyumba yes gye bihappiness tetugenda kulwana muzayi mumuleke n'ennyumba ye kati batuuse mu mbeera tebalina kye bakwetaaza olwo oli mu myaka 10 ogenda okukola kaakati kye nakugambye nti Mukama Katonda buli omu amugezesa amuwaako ku buyinza omukyala bw'atuuka mu myaka egyo obuyinza Mukama abumuddiza olwo abaana be bakuze kati olwo gwe batandise okugaana ye emyaka tekikyagenda mu bidongo tuulako tuulako naye ewaka otuule ewaka walekayo ki gy'ogenda okutuula wajjudde entalo
Mana ogendo gira boti nga bakulangira. Singa Kati bo birya bo wabigulanga. Bw'obasanga mu ddiiro ng'atudde bagamba oyo mumuwadde ku kyayi. Tebakyamanyi linnya lye. Wafuuka oyo. Ng'otuula abaana abatannafumbirwa bali eri manju ne maama waabwe. Baggeya. Obuyinza bukyuse. Bushiftinze. Ng'oyagala okumanya obuyinza bwe butuuka. Genda omukwateko. Bakotta bakutoleretinga kuba oyongera kuba musiru. Damu weejake bye weejaka mujaana. Obyejake nakati. Obyejake kati. Dojja okutegeera nti nno bulijjo okuza mibiri. Ate bo buli kimba babaga mama teyeetaaga stress. Mama teyeetaaga stress. Teyeetaaga stress yababulidde byonna by'oyitawo. Nebyeyakwekanga ng'alaba bakyali bato kati byonna bibagamba. Tokolanga bwoti nze kitaawe yankola bwati. Mama ofumbye nabo obusungu bwabwe bubakola ki? Bwabeeramu kati gwe ng'obeera gy'obadde. Era Mukama bw'akusaasira n'ofunayo eddenzi limu erikutegeera nga lijja. Muzeeyi yalwadde tumutwale mu ddwaliro. Eryo naye ebiseera ebisinga ate abasinga okutegeera bategeera mu myaka aga. Batuukirayo nga tobonyeebonye. Anti olwo kati naawe ogenze mukazi osobola abazaala nga tukyali bato kituyambako. Kati egyo emyaka gituuka nga naye alina ba girlfriend bayiseeyiseemu naga naye taata ogenda yakubira mu mbeera kati bannanga akasimu kayo yali alabyeko ayaga muzeeyi kankuleetere alina gwe yali awa buli kimu kyonna yagenda okizuula nga bw'avaawo waliwo omulala ayingira naga ne maama yali mukazi sanga naye alina byatakuba ne muzeeyi we ne banyumyamu. Entalo abamu tuziyingiramu nga tetumanyi. Omusajja ayinza okuba nga yatwala omukyala n'abeera naye nga naye wakati awo alina abavubuka be yalwanagana ng'omutima gwafiira awo ng'omwana tewabimanya. Mumwe wakati ate bakyala tuba twogera olumu ebibi ebyaffe ebyo tubibikka oba oli awo nga yamusanga n'akaleetanga amata awaka naye n'agamba muzaddemu abaana mukaaga nkole ntya n'amusonyiwa naye ng'omutima gwafiira gwe tojja kubimanya. Gwe ng'ojja ng'otandika kulwana era omuvubuka bw'aba tannakula n'atandika kitaawe muleke. Time ejja kutuuka. Time tells. Obudde butandika okuwa answers. N'otandika okuma. Kati nange mubaamu byentu nanenga naye maama wano alabika yali. Kuba naye yali muntu. Bwe lwakuba waliyo omulaba. Ate bayinza kubanga wenneera taata yasobya. Kaakati ekiri mu kino nga bwe nkugambye nti abasajja tubeera absent all the time. Twerabira okufuna ka connection yako n'abaana. Ne tutandika okuwaayo ate ebyaffe tetunnyonnyola. Lwaki tebannyonnyola anti kaakati ffe ekikula kyo the African setting bwetyo. Omusajja aba mukulembeze gwe oyinza okubeera mu nsi n'otuuka na kufa nga tulabye kitaawo ng'akaaba. N'omulabye ng'abwatuseeko n'akaaba ng'afiiriddwa mwannyina. Era ogenda omulaba akaaba abanga mbuzi. Tamanyira bwe bakaaba. Naye mwe abakyala nga mukaaba esitiiri yo ani zonna aluto muzimanyi. Lwakubanga okukaaba mmwe temwongeramu n'akajanja. N'okubuuka ne tubuuka. Kaakati ogenda okulaba omusajja omufirika alina ebintu bingi nnyo byakuumira mu mmeeme. Naye ng'onaayagala okuwangala n'omuntu obuuza omuntu ono yakulirawa. Kyamimu ewantu we twakulira walina kinene nnyo eky'okukola ku bwongo bwaffe. Ekisookera ddala ojja kusanga omusajja nga mu kifo ky'okugonjoola ensonga wakati we n'omukyala agamba ajja kuwuliriza waabwe kye bakola nti omukyala bw'akusukkako akajanja mwongereko owookubiri. That is not his making. Obwongo bwabususiza yes gye yakulira. Watandise omwafectinga ye ng'akola kye yalaba bakola ki? Bakola. Kumbe olwatandika ye mwennyini tamanyi tasobola na kupima nti ebiro n'ebiseera bikyuse. Muyinza okubaamu ekita kyakola ku budde buno. Kyova olaba abantu baava kuno ne bakwata abaana abawala ne babatwala London America babeerayo omwaka gumu ebiri ne baawukana. Kuno baali wangadde bonna. Ekiri mu ekyo omwana we yatuuka eri wano eyali gumidde ebivumo bye yali gumidde okudda ekiro yali badde talina waabeera. Ali mu America olina paycheck naye alina paycheck.
ogenda munyumiza ki tewali mwenna mukola shift ya sawa 10 lwaki omupeeka nti yaba akuteekerayo amazzi naye akooye bitandise okubalansinga aba akyali awo kudde ofu ye aba ayita channel bwati ng'agwa ku opera. I'm telling you, this is not right. How can a father do this? How can nga baleeta abaana bali depressed. Dr. Phil, what do you say? I think this child was traumatized. That is the reason why he had to stab someone. Parents, you need to be around. Nga akubuulira justifying lwaki omwana yakubye munne ekiso. Abazadde tebaaliwo tebamugayidinga ng'omwana alaba ng'omukyala alaba kati oyo mukwateko bwoti ng'onyiize oyagala kunkuba yalabye kati nze gye nakulya muzayisa kimwanyi nga mugamba nti ndi traumatized over what? Over what? akuba nakufiira akuba n'abapoliisi batunaaza nako sikyajjukira mwaka ki ne tubaako gwe tulinda waliwo hajjati gwe yasembayo okuwoowa bamuleeta tulaba naye nga owewaka ye yategeka ffenna ne tunaaba ne twekuba ekizigo ne batutraininga n'okkuba enduulu nga baleese atakuba hajjati n'abeera wali tusenso bbala nayingiza munda biro na biseera obudde bwakyuka biri byaliwo naye kati tebikyakola ki tebikyaliwo right now you call him arrogant muleete nti go genda okwaniriza babanga mu nju emu kati muteeke na ku kyalo kimu naye muteeke ku kyalo kakati abantu batandise okutapinga mu modernity abantu batandise okutapinga in different beliefs but they don't know how to balance beliefs okuddayo ewaka gwe bw'oyisaamu omwami wo omuntu ali ebweru si bw'alina okumuyisa omuyisa bw'otyo okusinziira ku ddiini yo okusinziira ku kalica yo bw'atyo bwafaanana kati twatuuka wano bannakiberu bwe baatuuka ebweru n'akwata Jaffaali we bwe baagenda n'ayagala atandika okumuyisa nga mulirwana bwamulaba akola ki naye nga setting y'obwongo bwa Jaffaali ekyali eno kyava yavaayo n'agenda kaholiday okujja wano nga azze oggula ettaka mu weeks 2 n'agwa ku Anifa bw'oba otegera byensomesa wategedde ensobi zijja mu bulamu bw'abantu nga naye zeeseetinze kusinziira ku circumstances agenda okugirako bwati and men are naturally monogamous kino tukyejjamu bwejja n'ogamba okusinziira ku nsi weetuuse sigenda kukikola olaba ebizibu ebikirimu n'ogamba sigenda kukikola kati ogenda okutuuka wano ng'ofuna omuntu akuwa okutukwowuliriza munnange n'agira bwati bwenno bw'oba olina wano kwe wapangisiza akeera ku makya n'asiika ejji n'akola bwati ogenda okuddayo ogenda okuddayo ewa Nakiberu bw'otuuka mwenna muva ku shift najja abaana bano tebalina bye bakola akeera ku musosola njala ne bamukola buno ogenda n'oddayo n'otunuulira nojjukira Anifa bw'akeera ku makya akolola nga agenda okufa ono abadde oli ana akola nga natomera kiki kino nga yafuuka mukazi musajja takyafiira ono alya emyaka gyegyo bano nno abaana balajawe bati banagwa nti omwana embiro zinamuluma n'ekigambo takirijjamu ono yagize bwati nuluddini y'oluwakazi lwonna nga yamukola ki yagenda dda nogamba akuga tewali kipya olwo tabbu etuuka mu famire otandika okugira eno olabako akuyisa obulungi n'akuyisa entitlement n'obutategeera wa buyinza we buli n'okukoppa ebitali mu ffe bye bituleetera okutandika okulaba ebintu n'ensobi z'abalala nga tetubasaasira naye olumu otunula mulimu kaakati nze be tuleeta ku gundi ku site ne bagamba oleese Kabbireyo abo babbi naye Kabbira tebbangako omuze gwatandikira mu community eyo ne gulemeramu kati bonna baba balowooza nti babbi bwe nkujjawo ne nkutwala era nda n'ozalireyo abaana bali baleeta ne bagamba nti naabo babbi
nedda wano community omuze guba gwaliwo ne bagukalinga ono akaze kaviira ku mugumba kati kino kibeera kyeyongerayo bweyongezi kyova olaba abantu batuuka ekiseera ng'omwana akugamba abaana ba anti yakyogedde bwatu lwakuba muzungu yes they are tapping into a different culture which may be right but applying it to a wrong person. Yes. Simanyi oba kyensomesezza okitegedde wakati awo kituufu ate nga kikyamu. Yes. Kati oli kyava agamba nti ne bwe tunaabeera ne tubeerayo okusinziira ku kyendowooza omukyala yalifukamiddeko n'ambuuza kuba ye akyalina mindset eri ne bwana bwa kiryoke linda lwalifuna afukamira otegedde kyenkusomesa era abakyala be basinga okugamba nti bafala bafumbye kamazi tebabuvuddeemu ekyo kifala ffe tukola bino ekyo kifala bifala bifumbye nnyo bifala bifumbye baba bawonenga n'okuwonera otomanyira mukazi wange awonenga gwe nobeera omulungi okukamala gwe nobeeraawo ng'oli ku bulungi bunnuma w'oli oli mulungi naye value eri ku zero agamba kiringa bwe kifaananye oyo y'oyo okimanyi mu bulamu obeeraawo n'olowooza ku worst case scenarios nze kaakati leero ndi mulamu buli kimu kimpulira byonna bitambula naye era ng'omuntu ategeera ngamba wakati angambadde wano nga nkyayogera stroke n'enkuba ani anzigira mu bwongo n'ogamba hajati essimu ye bwekuba n'okwata maama yafa taata yafa ogenda okwekanga ng'oyo yalina okubeerawo naye alibeerawo nga wamuyisa otya oli najja nkwagala darling walidde naye nga omulaba abadde yes aliwo lwa force lwa energy gyo gy'olina ali lw'amaanyi go noddayo eka n'ogamba kanta wakkale ne bwe naabaako kyenkoze oyo wange obwo butegeevu kyova olaba balwalamu katono we bati sente ziggwamu katono ogenda okulaba bonna nga bagenze bakukoowa dda tewatwala budde ku nekyalinga mukwano ogwo ogubaddewo kaakati kyenkugambye abantu okubeera mu societies ez'enjawulo omuntu gye yakulira asigalirayo ku nnakyo nze nava wano nga nina emyaka 19 nabeera era nga ninamalayo 19 nkoma wano at 38 sina effect yonna ya London wadda nga oluganda okyalumanyi lwe luno lwenjogera mbadde manyi waluyigiddewa nga bakomawo ng'oluganda abamu tebakyanga agenze nno ku myaka nga 26 maalo gegabasumbu agenda okudda nga bagamba sikyabitegeera gegabasumbu wano mu Uganda ogenda okwogera naye wagamba kakatisha mimwe babilaba n'ogamba nakyenvu obadde otya nze wano mbirabye mbalaba ngenda agenda mwaka gumu agenda okukubirako ng'olulimi takyalutegeera ngenda n'oyingira mu apartment compound bwoti n'otunuulira omwana nga ku agreement olinako nakyejwe hello Haj, how are you? Yes, here we have some problems. The lights over here. No, mugamba. Nakyejwe nze ufa kino oluzungu. Olinange munno. Nga waali. Ali ati. N'obalaba omwana yakula wano Shamimu ffenna nze naawe tugenda okunyumya history waffe ng'afaanagana nga bwe wakeeranga ne bakutwala mu kyalo oba mumaze n'omuva kulima n'ogenda n'okwata eggolu lyo ng'emmese yaliyiseeko n'olitunuulira bwoti n'obanga atalabye we yagugunye n'okwata akambe n'olijjako n'olisala mu bulungi nnyo ogenda okulaba wano wanaanuuka n'ogamba wano wajja kunzitira supu n'okajjako n'olijjamu n'olikwata wano bumunyeera 10 n'ogamba obwo bbonja buliiramu bubeere wano butereere n'okwata wali essavu lyo n'ogenda n'olikokoola mu masowaani gonna nga lirigenda okukola nga butto ekyobugagga kyolinawo nnyaanya n'ogenda n'olibugumya ffenna obulamu obwo twabukuliramu bantu kwekoza nga bamaze kukola ki bamaze kutuuka gye balaga n'ogenda n'olibugumya eggulu lyeryo mwabadde ku sowaani emu n'emmese ne munyeera ng'omukozi eki okooyo disalaasala eggulu 10 we naabuliiramu tebulinaako mutawaana n'amala olimale nga newalamu n'obeera mu mbeera nga eyo eggi taata yalirya n'omutunuulya ka flying pan n'okwata buno obusigaddewo n'okaleeta nga likyayo n'obusuulamu n'okajjako
obuno bufukidde mabbali ejje lyakwatidde bwe bulamu bwe twatambulira ko Shamimu yani empiki yange nze nasakudde ebinyeebwa entamu ne bagiwaggwe n'ogikomba be bantu ze product n'ogiraba oti n'olyonkokokota kati ze product eziri mu kibuga ezefudde ezettabbu ezettabbu omutwala ku Javazi n'akola mbali I'm done. Hey, I'm done. Bana. Bebo, abantu bwe bulamu bwe twatandikira omusajjukiza omwana mutwale bamugeme kikyo kijamuyisa twakula twepena biku ng'otandika kujjula okwo nnyo kinyiga bwoti neweeba katoto bwe kikuunyako abaafuka ne bafuka ogwafukana nga kutuuka ne mu matu yabale mu muzuukuseeko ku 8 tannaba kukuja bagenda okuja nga kuli eno mu matu gwafuukidde ensi ekizibu otandise omuyigiriza yatandika kati okuyigiriza modernity esobola akakola kino west era lanchi nina okola abaderivalu balina okubinde tenoga abantu abamu bali mu nsi bebeebonyaabonya balowooza ensi nzibu bava ku oligino abantu abawoomeddwa obulamu bwabwe basigala ku oligino takakampeera bwakeera ng'ayagala kulya kirenga akubira ajati nfumbire ekirenge kyange kiteekamu akatungulu lwaki abasajja bakopi teri webasinga yakula ali ekirenge kye tewali webasinga kutunda mmere embi nga restaurant za bbeeyi bulungi nnyo ne bakuleetera ebinzaali tobitegeera ne baŋŋamba balya status bakuteekera ate ng'oyo ayagala okubba era bannanga abagagga bakyabba nnyo ssente z'abaavu kasi akola ekifo kye ne kinyirira chips taziyita chips french fries with cotenola alina akanya kateekako salmon de kwaza era oliyogira bwati n'omulaba n'abonaabona n'emmenyu nga kabeji oza abasaze ensalo akatungulu n'akuteekeramu ekinzaala ekigenda n'okkulumya emmeeme n'akiteekako olwakakoma komashale balina bwe bateekako kasi oteekako erinnya n'ekifalansa ne bakaleeta kafaanana bwe kati bakajja wali ku kaleero 3,000 nga gwe weekyanga ng'omugagga omulekera ssente n'olwaliwo bye bikyababonyaabonya kyova olaba bagenda ebweru nabo bakomawo nga gabalimu ago omanyi eri ewaffe omanyi betubeera kati nze nasigala ku oligino tewakyuka olina kyonnimbo wagaana kukyuka okukyuka kiba gy'oli tolabangako omuntu afuna ssente n'akulaga nga n'eddoboozi lyakyuse ayogera nga alwanira oxygen n'omugabo we ssente zakukutteko mu bulago ki tulina omugagga Haji ali wano saamwogera linnya akuwa appointment nakukubira nti Haji Bakaluba mbadde njagala ennyomba biki nakuwanja ngo ndabe kunnya kati mwemba mukwata obudde n'otukawo kunnya alina okukutuuzamu essaawa nga 3 endala mu maaso okakase nti olinda muki olinda omugagga ate bw'avaayo n'agamba kati mpozi gwe wabadde oyagala ki nga ye yakuyise abantu abamu babiri baliramu okamalo era Shamimu tovumanga omuntu we nga tonnafuna ssente ziwalya era mu bulimu awe ngenda nempulira abangwako ku comment section lwaki teyayisanga abagagga n'omugaggo senga ofunako n'omusajja yafuna ssente naye senga ofunako ku koota yazennina koota oyinza n'okkuba abantu embooko ku kyalo ng'obatambuza obakuba bobasasula obakuba bobasasula nga tosobola nakuba nakisa kisobola nakwogera n'abantu era ogera n'obagombe kwakati bano butumba bwe basumbuwa ate nze mu byonna bye nnina Shamimu yefe abantu abagenda okulwana tuleme kulumwa stress obudde bonna kasita olikolanga society kyekwagala okole manya nti owedde kasita olitandika society okuvuga mu nsi kyokola mu nsi noonya kikyoyagala kikuwedde nze olaba embeera gye nabaddemu wano oli ako mu byonna nze ekintu kyentwala primary mu nsi is my family bwe mbanga ensi tennaba kumanya nti Haji yafudde Haji ati yasooka okunkwatako bw'ati awulire n'agamba yannyogoze n'enduulu yagitandika ategeeza abalala nalaba ku kitange
yabeera mu nsi muno n'atambula n'atuzaala ne bamwaniriza kidaala ku kidaala olumbe lwamulumira emyezi 3 egyasembayo natuuka bwendi nasanga ajati nga amukutte ng'amuyiwa mu kasupu bw'ati mukamwa ng'amuyiwa supu mukamwa bw'ati mu maanyi ge yalina sekimwanyi mwali baana bato temwamulabako ge yalina nga bode ye yali yenkana shemuzaata kumpi n'okumusinga abamulabako naye ng'amaanyi gaalina fe yatukubanga kibooko ng'obugala abukwata ati nakati tolaba ndi musajja muwanvu munene naye engoye ze sisobola zambala naye yatuuka ekiseera ensi n'emukolaki nemukwata bweti bonna abamwanirizanga nga bakuba embeekuulo tewaliiwe yabangawo omanyi yamaliriza n'ajati ne famire ye ensi gye yatambulira bawoggana ng'okyaliwo ddayo otunuulire abasajja bakawanga Ssemwogerere gye baafiira ani yali amanyiyo bakyala baabwe baaliwo nga babali kumpi bwe bati waliwo kati wane eyatambulanga ensi yonna neewuniikirira nakati ebimutuuseeko binene n'okusinga ebyaliwo edda abantu bali luddawa tebaliiyo. It's happening right now. Omanyi aliwo mukyala we aswala naye bwe bagenda tegeera ensi genda egundi wane Kenya Mwai Kibaki embeera we zaabeera oluusi yamuyimirira wano n'ayogera n'abagamba njagala okutwala omukisa guno okubategeeza sirinayo mukyala mulala yenna ono ye mukyala wange. So if someone holding the office of the president asobola okuyimirira adefending mukyala we nzaani bakaluba obutavaayo nga ekitiibwa kya mukyala wange wali wakizanyirako bantu kweyasamya n'omuntu yennyini agenda n'ayogera ate amala okukyogera awagira ayinoona ogenda okumwekanga ng'ate naye akaabirira bufumbo bwe bubeerewo. Kyovula Mukama Katonda abasasulanga bwe bakoze eki gwe kyoyagala osanyukira omulala ng'akyonoona. Ddayo otunuulire abasajja bonna Bill Clinton byonna bye baakola yali president wa America ne bamuteeka ku nnanga n'agenda n'asituka n'ayogera defending position eyo nze musinza ekitiibwa lwakuba ensi tetunula bakoma wano bakoma ku kyalo mubamu ekituuka ng'ogamba I have to stand up now kwono yes kwono nina okustandinga up ono ye wange mwe mujja kunneerabira omuntu ng'anaakubuulinga ddala ffe abalina amanya ku social media kye basooka okugamba olina ekitiibwa. Now kati society etandise okukontrolinga etandise okubuulira oli ava badde ndowooza bulijjo ategeera naye munnaye leero lwentegedde badde muwe ekitiibwa ekitiibwa bakigaba batya kasookedde ng'okigaba kyakandiisa emirundi emeka mbeere gwe ekitiibwa gwe simanyi nakumanya gwe nsula naye asooka okulaba nga nnyinyogoze abeerewo ng'aluma olw'okuba njagala gwe ekitiibwa kyawe atamanyi naye okutegeera nga kusumbuwa abantu kuzibu okutegeera nga kusumbuwa abantu yes ekyo I have to jump out of character neŋŋamba no ono ye priority yange mwenna mugenda kubanga kitegedde Shamimu omuntu abeera muntu wo kaakati abantu baba banaakuteeka ebirumiza n'abantu stress kwagala kukola bintu society byeyagala abantu bagula bajja kati nga abalina amanya bagamba tujja kusuula biki kati abantu abamu batya nagawaayi atakuzimba tasobola kukumenya tebakikulimba amagezi ge wayitamu tegaali gage wegaba gaali gage wooli tayagala kubeerawo lwakitaliiwo abantu beeweddembe Shamimu gy'oyise gw'amanyiiyo okutuukawo it's not by accident. You can only have an opinion about me. Naye gwe ekikwata ku bbaawo should be mandatory ntino is imperative nti osituka okimalirize okiteekewo. Yes omuntu yenna ategeera nze ng'oyagala njapinge out of character kwata ku mukyala wange kwata ku mwana awo ebisigadde oba business oba kibijja luvannyuma. Nalaba omusajja Bishop T.D. Jakes nga yali agenze nga balina semina namba bantu basasudde bakoze mutabani yalina ekikyamu ekyamutuukako. He was on the next flight back to the US
Now that is being a father. Tayagala kumanya. Tayagala kumanya. Omwana w'omusaayi gwe kye kisooka. Mwabasigadde mu mulabye bulabi mu bulabye bukulu. Kati nange ekikwatagayo okulumya kw'oli abeera owange ebisigadde tonyumi. Oba ekitiibwa kyo nkwegayirira ekitiibwa kyo kizzeeyo kitwale ne package. Nsiwuukeko. Dayo ate omuntu opinion tofanga ku muntu kyalowooza. So yes, people are entitled to opinions are the rarest commodities. Everyone has got one. Okay. Buli muntu yenna alina endowooza yatali entitled to. Kati gwe the problem you can do is make someone's opinion to be your reality. Omuntu okugamba nti oli musiru tekitegeeza nti oli musiru. Nze gwe olina kwemanyanga gwe munda kubanga abantu abalina obulumi. Yes, be basinga. Sisobola kubanga nkeera ku macha n'engama ngenda mu Canada nga bakusabe na busabi nensanga abantu nga batudde nga basasudde n'ennyimira ne bavaayo ne banneebaza ne beekubya nange ebifaananyi nga ndi musiru. Nkiba kizibu. Nenvaawo ne nninya ne ngenda mu America. So to me yes ne bankima ne batuula ne bawuliriza. Nenzira nayo n'omwaka oguddeyo nga busiru bwe bubikola. So nga abantu batudde bawuliriza omusiru by'agamba. Osanga akuvuma obusiru ng'alina akazigo gyali eyo kyekimuganye stress emulume eza rent zaamubuze emitwalo 2 naye yagamba mbadde simanyi nti musiru naye musiru. Nga stress ze bambi. Ensi kati open field buli omu alina opinion yasobola okwogera. Kati ogenda okwekanga nga gw'obadde oyogera naye yeeraliikira entunnunsi zimukuba anoonya mitwalo 10. Yakukwata yakuyingira mu bwongo no. Nze tewaliwo muntu asobola kukyusa nga bw'abadde bakusinzira ku kingo babadde bitambula mu maaso. Era oli akugamba ntakuwadde kitiibwa abatakikuwa. You lose no one when you are doing the right thing. Era omugezi agamba Haji, thank you very much. You a family man, thank you for standing up for your family. Abategeera. Nate teweerabira ensi gye tutambuliramu ejjudde misoso angule kaakati. Kati ejo giba tegisobola kumenya. Oli yatandika teyali kyogeddeko. Bwe batwe bakwata ne banyigiriza abantu. Ne baagala otegeere nga bategeera. Goloza bana bameka abali mu bufumbo nga babanyize bakola ki naye nga batya public opinion. Bangi. N'abeera eyo n'aluma stress banagamba batya. Ofa wekka. Omuntu olina kuwulira mmeeme eyo n'ogamba you know what? Nkooye. Kati nkooye okusinziira my mental ability kati sisobola. Yes, kikyasobola ku handlinga kino. Otherwise ojja kutuuka ekiseera olabe option y'okufa nga yeri viable lwaki toyagala kufeesinga nsi. Yes, otya bye bayogera wagikwata n'ogikuliriza. Kati nze agibakaluba sirina stress. Tebakikulimba. Sirina stress nga bwe nabiroota bwe biri. Bitambula nga bwe nabiroota bwe biri. Kuzuukuka n'ennywa kacaayi n'ajati wange n'engenda n'enkola n'engenda ku social media nga bwe mbadde n'ennyumya emboozi oba oyagala abagagga abeeyisa batya oli ku mukyamu. Nze mutabani w'ajati oli ku mulala nnyo. Noonya omugagga oyo gw'oyagala weeyisa. Nze enkola binnyumira. Ate ekiyinza n'okuba ekyangu genda oggaggawale. Weeyise biri by'oyagala. Kuba oli naye ayinza obutabikolera buki? Obutabikolera bulungi. Kati nga tugenda okuwunzika ku mwana oli kye yabadde akola. Njagala otegeere buli omu wa we yabadde ali. Oli nakubuulidde ne nkugamba nti nno omwami oli gy'agenda okumala. Agenda kumala ng'obudde bumumenye lwa nsonga nti nno ku ende abasajja we tutuukira okugamba nti noonya ekintu eki mu nsi bakubuuza nti kikinoonya ddembe. Naye nga mu kwonoona eddembe you were a key player mu kulyonoona. Along the way obaako ebyo by'okoze ebikumazeeko eddembe. Abantu tebakeera bukeezi eddembe ne balikutwalako. Naawe walionoonerako. Thank you very much. Buli time buli season ebeerako buli omu waakolera ekirungi ne waasobeza. Naye mu byonna ffe abasiraamu batuga rahma. Obusaasizi. Omuntu okutuuka kuba omukwano guli guyinza okutuuka ne gubaako egukoma kati ekisigadde n'otandika kusaasira. Abantu bakola ebintu bingi along the way. Gwasanga nga mulamu n'afuna addiction ku kintu ku kirala. Gwasanga nga mulamu yeeyagala n'afuna ekirwadde. Kati awo rahmu obusaasizi we butandikira okujja. N'ogamba kale bino byonna mbikoze naye ono ye wange. Ono ye wange weewaawo waliwo ebintu ebiyinza okusukka. Yes, kasita bikwata ku bwongo.
omuntu n'abanga alina flipping personalities ali ku borderline oba alina byakozesa bw'aba abikozesa leero aseka enkya taseka kati awo ajja akyuse kaakati omanyi takyali muntu oli gwe wakola ki gwe wayagala alina ebimuyambako okumufuula kikyali osobola okwogera naye agezeeko okubikyusa naye mulimu ekiseera woyinza okulaba nga takyawona you can withdraw nogaakaka kuba ekyobwongo kikisigala kyaki kya bwongo ffe tulina be twazaalibwa nabo tuli basiraamu ogenda okulaba gundi ng'anywedde omwenge bwe yanywa omwenge ng'olaba ne gutabukira ddala n'otunulya munno bwe mwazaalibwa nga takyayo nga si oli ddala ogezaako okumunoonya mu ye naye nga yagenda n'otuuka ekiseera n'okikola ki n'okikkiriza kati ky'osobola omumukolera mpisa gy'omuyisizzaamu okwerekereza mulimu otuuka n'ogamba kati ka elevating ng'omuntu buli muntu akusobya bw'olwana ennyo ofune justice if you fight so much to be right ojja ku endinga up ng'okoze mistake ate abantu kye basooka okukubuulira tubuulire yes kasi tozza ensonga zo mu bantu manya olw'ovudde ku mulamwa abantu bo baagala kumanya kiki kuba kibakolera mulimu abalina obulumi nga baagala kwegumiza ku ggwe tibe mwalabanga nga bali bulungi baba neeno gye tuli gumira wooli nga gwe baagala kuwulira buwulizi kubanga mwaba abasaalizanga kaakati oba wa satisfaction eyo tibe mwalabanga the perfect couple tabbumiranga myereere amaziga gali eno ekinaakulyako amenvu kijjira mu kankususizeeko genda okuja bayi munaye ng'olabye ng'atandika okuwuliriza ng'otandika okwetetemula ng'ogira kino mulimu abafumbo abagenda ne batandika okwogerezeganya ne bava ku nsonga ne batuuka kwagala kusinga ng'oli atandika okwogera oba waliwo abatabaganya kyova olaba bw'oba otabaganya abantu tobatuuza kusukka mirundi gumala ebiri maximum ng'obaleka bw'obasigalamu ogusukka mu gwokusatu gwafuuka omutabula anti buli omu atandika okukubira akasimu ku convenience ye n'awaayira omulala kino kibadde kati ne mutandika okwogera ne bye mutaaliyogedde lwakuba mwagala owini ng'omutima gw'oli gwe mwawadde power yammwe mulina we mutuuka ekiseera communication neefa naye n'okkiriza nti ebyo munju wadde tebitottolwa tufuneyooko osanga tugambeko naye ate bwe musukka omulemezaamu ate atandika okwonoona kuba otandika okweteteggula gwe by'otaali eteteggudde obwo butegeevu gwe Shamimu bw'ogenda ewammwe olwaleero ng'olina ekizibu abasajja abakulu bwe watuukanga wajjanga okaaba amaziga abannanga kino abasajja abakulu ddala abo wagiranga Shamimu sooka otuulaawo bakwe ku mmere bamuwe emmere ono musooke mmuleete nga asooka akukkaka balina okubawa ekigambo bakukwata bulungi ogenda okulaba ng'okkakkanya ogenda okudda okwogera ku nsonga nga bw'ebadde ng'ofunye akasenge ejja ku bbaawo kuba obusungu is temporary insanity wayogedde bonna abali eruzira abatta abantu boddamu kati okwogera naye tayogera bye yayogera nga bamutwala bulungi nnyo era teri yagamba ne bwadda kati mutta ogwokubiri obusungu bwakola ki bwali bwakurawudinga okutegeera kwe ne bugenda n'afuna mental imbalance n'akola ekitakoleka era abo batuuka ekiseera nga tandika okwejjusa kyova olaba abagagga abakola ebikolobero basula mu mmotoka conscience yazze byonna bifunye naye alowooza benatta amumanyi abaana b'abalaba bakuze amanyi ye yakikola conscience ye eweinga heavy on him kakati oyo bw'aba abaddewo nga bw'obirabyewo byabaddewo bonna wakati mu lutalo olwa ego wakati mu lutalo lw'akasajja fuba omuntu akkiriza okusingibwa yabeera ow'amaanyi kubanga kikutwalira amaanyi ga njawulo nnyo okusirika oba butakosa muntu ng'olina pawa okumukola ky'obadde oyagadde that is mine hadisi namba ekiriko teweeyita w'amaanyi lwakuba osobola okukwata banno n'obamegga ebigwo omuntu ow'amaanyi y'oyo asobola okufuga obusungu bwe
senga abadde mu kiseera ekyokunyiiga yo hadith namba gyeri nti neddini ekimanyi nti omuntu okufuga obusungu si kuba nti sirina kyensobola kukola naye nkirabye nga kanzikakkane ekyo kirala mu nsi y'abatali bategeevu bakirabanga bunafu gwe bakusinze kati abantu batambulira mu kusinga kati buli bwotwata ebintu ng'ebyo bya famire bw'obirabye n'oyagala onyumizeeko gundi anyumizeeko gundi fe batuufu gundi yakoze bwate kasita mutandika okireeta awo manya nti nomuvudde ku mulamwa tuuka butuusi kiseera osirike omuntu omutuufu akimanyi nti n'amazima go galwawo gamala ne gatuuka gwe tuula butuuzi bwoti osirike bagambe yakola bwati ddala ewantu ewali ng'abaana bali involved omwana oyinza omusalira omusango naye ng'amagezi ge tegalinatuuka kusengejja nsonga ng'akyogeza buto busungu na buto naye bw'aligenda time has a way of telling you what really matters ajja kutuuka naye agenda awase abeereko mu bufumbo era abatandise okuwa bakitaabwe ekitiibwa bamaze kuwasa n'addeyo n'alabira ddala omukyala bw'amuwaayiriza ku buko n'atuuka wali eyabadde akuvuma eyabadde aboggola eyakukasukidde n'akagatto mu kisenge n'atuuka wali ne mugamba lwaki odda kiro abaana babeera wano kotakwogerako boogera emitwe bagiwunzise mugamba kamadda lwaki okomawo ekiro abaana bano bakwetaaga gundi oyo aniifa mumulabira awo alina ebirwadde byebimusika nemunyonyola nemugamba olina okukomawo obudde nga bukyali neŋŋamba kati nange obusungu abo bwansuseeko era kyekudde sikwata simuze bwe yabadde ako neŋŋamba munnaye tujja kuvaamu ate tuyombe nejjuzi naaluka ensonga ng'ogiraba yensonga naye senga waabaddewo vidiyo emukutte mbwagwe ovaawa twakabeera wano tunabeera ku ki anti nadiba ndeka nze omwana abenga binze bayogera bakoma sijja kuyomba amabeere gabule bw'ajja wati ebyo tabyogera kati gwe omusajja obeera awo ng'otumya mukazi wo nga yono nga tolina kyakukola akaaba amaziga gwe togalina wallahi otuna butunuzibwa oti obugaye oba ogamba bugaye mugunsalire ŋŋende togenda kaaba maziga kati eyo embeera bw'ebeerawo buli ali awo nga bwaga naye akyusemu omusajja mukazi amwagala omukazi yamugaana okukola n'abeerawo kakati ebyo byonna kyamimu omuntu bw'obitegeera otandika olwo kaakati naawe obaddewo wali ovuma kitaawo wali oyogera ebyo byonna ng'ogenda oga sajja alabika alina bye yasirikira era abantu abagenda okufa obubi ng'emitima gyabwe gyamenyeka nga baaliwo mu kazannyo akaabayamba okwetuusa mu buvune bwe balimu nga tebalina kyakukola bazadde bataata ab'omu Afrika abazadde bataata ab'omu Afrika bagenda kubeera mu bulumi babuwangaaliremu tetuganye balina ensobi zaba bakoleramu naye olw'ensonga nti no tebalina emotional attachment gye basobola kuteeka mu baana bagenda kufa nga batunula butunuzi ebiba bifisse bye bagenda okubawa bw'oba oyagala okukitegeera genda otunuulire omuzadde maama ne bw'akwata abaana n'abajja ewa kitaabwe n'abatwala agenda abaweerere fees abajjanjabe batuuke ku graduation bagambe embwa eyo temugiyita batuuke ku kwanjula bamugambe tumuleeta tugende tupangise wagundi omukolo gubeerewo naye olunaku omwana oyo ne bw'aba awangadde naye emyaka 10 lwafa abeera wa musajja era bajja kugamba kitaawe mumugambye ofa ne bwe muba mu maka ne mutandika okutegeka emikolo waba graduation maama yagenda okulaba olugoye lwogenda okwambala wekubeera kwanjula we mukkirira mwenne nabugabo we mukkirira mugende munoonye Gomez zonna muzireeta n'anaakola make-up nga gwe bakubuulirako kaakati eno bidu tukole bwe tuti gamba gwe okanya kuyita bantu mujje kaakati mu meeting zigenda kubeerawo zaali nga maama yategeka n'abaana wekubaako omwafa maama abeera wali mu kasonda ng'atuula ogwo mukolo gwa taata
agokufa era taata abeera wali ku center akatebe bakamuterekera wali we baba bayingira bannaye nga kitalo nnyo mukolo gwe kitalo gwa taata era yagamba muleete ekidaala gundi ani ali ku byogundi mukolo gwa taata yeetala naye mukolo gwa taata era singa babawo ekigendo obukyamu taata bamunenya taata kufa ukwo that is the fairness abantu gye baagala tutambuliremu naye ebyo ani asobola okubitegeera kati naawe ogenda okubiraba senga abantu baali bamanyi ne weight abantu abo gye batuukamu nkugambe bino ebintu ebyobufumbo Shamimu gye bigenda okuggwera buli omu agenda kugamba nti nno ngenda kutegeera bunafu bwa muntu gwendi naye ategeere nti it is commitment not involvement buli muntu yenna agirako ebibi what testing omukwano ye muntu watunuulirira ku kibi omukwano tegufangako mu birungi agambe nti kati ono bwe buzibu bwe ogenda kwekanga bye yakola mu myaka 2 nga 5 yabikubira abalala munaaba mutya munaakola mutya mmwe kyali kiseera kyekyo kyekyali kimusuubirwamu naye waliwo abantu abakuuma record mu myaka 5 akyamu oyo nno tomulabiraawo kamata kutuulaawo yali alumikako oyo mumuweereze mmwe kyayi ate bulungi ate tetwerabira muweereze gwe kyayi sukali yamutuuzizaawo ezo pressure akyagambanga ngaawulira sanalakyagaana abaana nnyo sukaali tebwagira bwati abaana tebazze kumuleetera sukali zembalira mbala yasenga yazikolamu ekyamakulu mumuwe abaana bangaati bamuleetera musajja watu naye amunywa omutima teguteredde baawulira eri nga bamumulangira bwamaliza nabagamba mumpa amakerenda gange mutwale alinda lwanaafa bagenda ku mikolo bamuleka mu nnyumba atandise okubatya akawala kajja wakayita maama wange ozze ayagala nti embeera ebeere mu mulaala alaga nti yagonda ozze munnange yegwe yeewuuyo genda eri olabe maama otuuke wa maama omuyiseeko waali awo nga bamunyiga kye bamuleetedde bafa balina ennyiike naye nga tebakyaddayo kuzannya muzannyo gwakubiri era Mukama Katonda bw'akusaasira bonna bw'oba obalina n'ofunako eryana ddala nga ddenzi ne likutegeera bw'oyisa emikono mu maaso nti ono antegedde kyova olaba ffe era omuzadde yenna yalisabye nti bw'aba mwana mulenzi afuneefune mangu awo ku buwala bumukyangekyangemu abantu bayigira nnyo mu experience yaabwe agire bw'ati bwe yeefuna amumenyeko ku mutima nga talina gwakikaabira amanye nti ne taata alabika alina bye yayitamu n'asiba alabika alina bye yasirikira ojja kuba oli awo nga likuliraana taata obadde ogamba otya obadde oganga naawe ofunayo owuwo agenda okukulabirira otherwise bonna bagendera ku museeto ne babeera bano bacorporate nayagala omucorporate munne ne bagenda bulungi nnyo nga tafunye mu ku experience ng'ojja kuluwulira akazi bangu nnyo taata yali muzibu musajja yali arrogant nnyo nekufe yali arrogant ye duniya Shamimu ensi bwetyo bwetambulira naye nga enkola entuufu yali badde nti eri omwana yenna taata oba maama nga basowaŋŋanye bw'oba olina emmeeme etegeera please keep quiet ekintu kimu ekigambo kasita kimala okuyitamu bwoti oba tokyakizaayo ojja kutuuka experience ekulaga ebirala nnyo abantu abamu abamu bali skonde balina obusungu balina resentment nga gwe totegeera olina sayidi emu gy'olaba weewaawo balina ensonga zaabwe naye mulimu ate abantu abatasonyiwa mu nsi temubeerangamu perfection but true love loves imperfection omuntu gw'oyagala omuntu akwagala omulabira kutegeera bunafu kukwagalira mu bunafu bwo atakwagala aba akwagalako birungi lwaki olw'ensonga nti ebirungi biba bisaavinga ye kitegeeza aba tayagala gwe aba ayagala biki by'osobola kumuwa naye akulabirayo n'akwagalirayo nga maama wo bw'anaakulaba nga byonna obikoze olumbe ne lukukwata ne lukunyoola nga lukutwala ensi yonna n'emala okutambula n'asigalawo ogwo gwali mukwano n'afuba naawe ono ye wange nga tokyalina kyozza ne bagamba ali awo stroke zaamukuba n'akukyusa nga bwe yeeralika singa nfa abeera ati ogwo gwali mukwano gwa ddala naye kasita olaba ekintu nga kiri conditional
ng'omanya kiwedde. Ate ekirala abantu bayige okwagalira abantu we batayagalikika. Bw'oli yagala omuntu atayagalikika ajja kutegeera nti obadde omwagala. Osobola okutambuza ebintu in principle. Todda mu kitaawo. Muleke ebyaffe biri wakati waffe. Bindekere naye. Oduno si lutalo lw'okulwana. Kuba mu baana ojja kusangamu ajja okwagala okuvuma taata omwagaane. Kati mmwe ne mama muligenza obutategeeragana ojja buleka wakati waabwe. Ebyammwe bibeere byammwe. Tomanya ddi kyova olaba nkugamba nti bw'obanga oyagala omuntu lekamu kali akagamba singa ali nkyawa. Nabwe ekito ne bw'oba okyawa omuntu lekamu kali akagamba singa tuliddamu okukolagana. Olumu oyinza okwogera ekisembayo nga naye bw'abadde busungu n'oyagala okutereeza ng'obudde bwayaba. Nga tokyayinza. Ate omuntu ddala gwe mulina connection nga kirimu abaana. Weewalanga nnyo okweteeka mu mbeera nga kkooti y'abantu gy'oyagala esingiremu. Okusirika kabonero ka bugunjufu. Abantu bagenda kukola byonna ebyo. Osobola okumuvinga out n'ogenda n'okivaamu naye engeri gye kiba nga kirimu abaana. Ebimu obireka. Kati ate togambanga nti nno bo lwaki boogera. Nalabye gundi yanjogeddeko gundi. Omuntu omugezi tokkirizanga gwe toli responsible for their actions. You are responsible for your own reaction. Gwe kakati kasita reaction ye etandika okubeera nga determined by what they do. Olwo omutawaana gugudde. Mulimu ekisobola okubeera technical. N'ogamba nti ate ebyo ebimu tubikolera ku bantu betamanyi. Nyenga bya family. Bya family. Nze waliwo nze kakati wano. Nina omuyaga gwange gwe mbadde mpitamu wano. Abantu nga ffe abalowooza tutuula ne tulowooza. Oli yagambye nti awo omuntu wange. Muntu wange. Yasooseraga nze si naye bagamba ne ngamba nti owaaye kasita yeye. Ate wamu n'agamba sisobola. Ojinga wazaani kituufu okimanyi. Olina bibyo byakulimu byowali oyagala kati n'omaliriza ng'ogamba tyaja tijangu tukole tutya. Kati nkubuulya abantu bategeera bwe balowooza. Buli ky'oba oyagala okukola ne bweba business tutunuulya results zigenda kuggwa zitya. It's the end game. The end justifies the means. Bamuseveni babeerawo abantu baboogerangako babba emmere y'abantu babba ente z'abantu bakola ki tebabikola lwakuba baali baagala kye baalina okukola babeerewo okutuuka ne baagenda we baamaliriza ne bagenda ne basasulako be basasudde. We byatuuka eno bino babyogerako boogera ku basajja abaalwana ne bakola ki ne bawangula. Kati nze bwe nzija wano ne mbaako ekyange kye njogera wabeerawo ebintu ebyo nsobola okugamba kankiteekewo banvume. Ekisooka ekyo kimu. Oba nnyinza okusirika ne musigala nga mundowooleza nti ddala alabika yakikola. Kati ku byonna kiki ekiweeyinga. Kati nze nga nkukubisa reverse psychology kuba nkumanyi gwe tolowooza. Nga njogera kyenjogedde njogerayo kimu ebi. Gwe ng'atojja ng'otandika okwogera. Okunnyonnyola nze kye nayogedde nze sisobola. Kati bw'omaliza ng'atogamba nti nze musiru. Nze mwennyini nkutyuninze n'ogenda n'oyogera. N'osiriwala. N'ogenda n'okimaliriza. Kati olinga omulya ng'agamba tategeera. The means, the end justifies the means. Kye nakozeseza kyabadde kitono gwe n'ovaayo n'onkolera kye nabadde njagala. Nenzira ku birala. Ekivumo tekyonoona reputation yange kugamba nti aja abadde akola kino. Agezi nga bo basigala yeeyo musiru nnyo no. Weerookeera ku makya kunoonya akuggyako interview. Kanjoge nkukozesa. Lack of critical thinking. Okitegedde? Agambye atya? Bw'atyo. Shabibu, ebintu ogenda kubitegeera naye nja kubitegeera mpola mpola. Tutambulidde mu nsi abantu bakyafunyeemu obuzibu mu kuba abakkakkamu nga bo. Ate n'ekirala kye njagala ng'ogenda okumaliriza.
kantwala omukisa guno okubuulira abantu nti omwaka guno abasiraamu baswadde nnyo. Era nali ngambye yetonzeeyo nga kugenda. Baalikozeeyo ku programu nga yakwetonda bwetonzi. Okubeerawo kw'omutimbagano kutulabisizza mu mpisa zaffe ng'abantu. Obuziina ne tubwanika bwonna. Butulaze how intolerant we are ng'abantu. Era nabadde awo ne ndaba ka video ka Sheikh Obed Kamulegeya babadde ne Kakooza ng'ali ne ba bishops nga batudde beegwa mu kifuba ne ngamba yes. Bwe obugunjufu bwe ngamba abantu. Era buli obudde awo ne bwekalakaasa time tennaba kutuuka bo kufuna magezi gategeera nti ensi bweto bwerina okutambula. This is just belief. Tokwata muntu kumudemonizinga lwakuba takkirizanga bw'obanga okyasobola okukola ekyo toyawukanako na muntu yasosola muntu lwa kkala ye. Toyawukanako na muntu asosola muntu lwa ggwanga lye. Nawe bw'obanga oli kundowooza bwetyo naye bwe babikola ne bisanyukira. Senga oli wano n'ogenda mu America omuzungu n'otuula n'akusanga n'omusanga atudde n'otuulawo n'asitukawo ogenda kiwuliro kiruma. N'oyingira lift ne bafuluma. Ne bafuluma. Gwe lwaki okikwata okiteeke ku nzikiriza y'omuntu? Kati bo balina okulowooza kwabwe kwagaane naye eky'omukisa omulungi mulimu abantu abafaanagana nga ffe. Twakkiriza nti ekyo tetugenda kukikkiriza. Yes, tusobola okukola ekyaffe, tusobola okiyisaawo, tusobola n'okyagazisa abantu nga tugenda kikola mu mukwano. It doesn't matter oba gwe wasoma kwenkana ki. Bye wasoma kasita oba nga tolina mpisa tebirina kye bigenda kukuyamba. Abaana abasinze wano okukola ebyekiyaayo, okuvuma abantu, okukola biki Shamimu bambadde bulungi. Ate era obalaba n'amannya ga ddiini. Ate mu kyonna ekiriwo bw'obanga onoonya ewantu ewali fitina nkwegayiridde togenda nga oginoonyeza mu kikuubo, togenda nga ginoonyezawa, noonya basiraamu we batudde. We batudde bo kye beekolako nga nkubuulira nze oba bananvuma banvume benkana ki. Nkubuulira bo nga bo. Kati nze navaayo nenkola bye sivumanga muntu. Sikkakkanyanga muntu, nsomesezza abantu. Allah bwansitudde nga abasinze okunvuma babadde basiraamu. Buli akyogeddeko leero. Babadde basiraamu. Ask yourself lwaki. Nangamba haje omwagala nnyo naye abasiraamu be basinze yes, be basinga omanyi wabamaliriza nga bagamba naye ffe abasiraamu baatwerabira lwaki tebatuwa bifo lwaki tebakola owa mmwe nnyini bwasituka you are the catalyst mmwe nnyini mwaba musuula wansi. Kati bw'oba onoonya abantu abalina fitina totegananga genda mwabo. Asamwe bakuŋŋaanidde. Ng'omanya otuuse mu fitina ogituddemu bw'oti. Tolina kyakukola. Ng'oya genda otunulya abadde bakola bonna. Bw'aba babadde batwala abantu Makka. Bw'owulira omulala nga yatutteyo yakoze ekibiina ekirala bayombye n'ono. Ekyabwe eva kibeerawo mu ntalo. Eyavudde ku muzikiti gwa wano n'agenda ku mulala. Tavaawo kugamba nti tugende n'abayo wali tubaweeko babeeko bakola. Bamala kutabuka n'ono. Tobawa. N'agenda ewooli. Basooka kulwana. Okutegeeragana n'okwogera gwenze naawe tetusobola kutegeera kyekimu. Naye wakati w'okuba nti no tulina we tutuuse nga tetutegeeragana ku nsonga. Gwe okuŋŋamba nti okitegedde mu bulala. Obugunjufu kiri bwe kiti. Naye kasita olaba omuntu nga avuma buvumi. Oba osukuma mulimu abantu abagamba n'otuna abaana nga bali ku social media ne bagamba mu byonna bye nawona obutaba musiraamu. It breaks your heart. Ngoyagala mulimu abantu nga ffe bali baba bamanyi kwogera bwogezi lulimi Luwarabu watavu naye balakinga empisa nga abantu. Tokiteeka ku ddiini yonna. Kiteeke koyo eyakulabisa eyakuvuma ki ky'otaakoze eki ky'otali. Naye mulimu abantu ddala abamanyi nti nno abantu ng'abantu tulina okubeera ffenna gye bali. Abantu abalungi gye bali naye bo ddakiika emu nga yatandise dda ovudde ku mulamwa ovudde ku guno ogumaliddeko mu ntalo badde ogenze bulungi. Nze ndi okay. Wiiki zino ebbiri ezisembayo mbadde njagala onyo ku tuzi tukutuuke naye n'otunywa kagendamu mu nnyo. Mu byonna bye mmanyi Shamimu tolwananga nansi kola ekintu ekituufu oddeyo eka weebake. Ekirungi n'ekibi ekirungi bw'oli bw'ali batakwagala gye kisangamu obuzibu.
ne bw'oli kikola okwenka kati mulimu ebintu bye twogera nga ffe tetubyogera lwa mulembe guno ng'ate abajja bitegeera bajja bitegeera nga ffe n'okugenda twagenda lwa nsonga ffe twategeera kye bayita social media social media etegereka abasajja be tusomako ba El Nightingale abo bonna obutabo bwe tusomya abatubuulidde bye twayogera bafa dda naye baleka recordings olwaleero ze zitusomesa abasajja we babeeranga mu South Africa abazungu nga baawula abaddugavu mu biseera ebyo baalabanga kye baakola kyali kituufu bwe bajjanga kuno okukwata abaddugavu babatwala ebweru mu kiseera ekyo baalabanga kye baakola kyekyali ekituufu omuntu bw'aba akola ekikyamu at that given point bwe kibanga kyekikyaliwo abantu bonna balabanga kibeera kituufu era abantu abakola revolution abakola enkyukakyuka tebabategeerangako mu budde bwabwe baphilosophers Galileo babatta kugamba nti n'ensi yeetooloola ne bamukwata abo abantu balowooza before their time gwe musango gwokka gwe baakola they discovered ekintu ekyali kitannabeera kati buli lwoba ng'ogenda kukyusa entegeera y'abantu abantu baagala nnyo bahanginge on kuki kye baalowoozanga edda gundi alunda embizi mugende muzikube temumuwa mmere baalaga bagenda kulwana atalo za ddiini mulimu abantu abakyali mu mbeera enkulayire jihadi tegenda kukomawo era bw'oba okyali eyo ne imamu mugambe mbuulira we basaazisa tonyinyonyola bya jihadi tebigenda kubeerayo bwe bibanga bigenda kubeerayo gwagisomesa lwaki tewalinye n'ogenda Palestine n'olwana tebabadde omanye emitwalo gye baakatta kati lwaki omala obudde in viable time okusomesa kitagenda kubeerawo it's not going to happen baba sebasa abaana bameka okozeewo ki oyinza n'okwekanga nga gwe tolina nakyoteesewo wadde abo bawulira abavuma abantu ne bakola ki bavuma abasajja n'omusanga ng'avuma omusajja nga ba BMK n'amuvuma oyo yakola bwati woteri yakola bwati naye mwenne ngumba zammwe zeebase wali nkowewuwe gwe ne jjajjaawo akataasa k'ettaka teyakagaba ng'oyimiridde ovuma BMK ng'oli awo naawe oyimiriranga omuvuma baana sikalisa bazimbye emizikiti emeka bakola zicharite n'olwaleero zikyatambula kati abasamba kyazifuna ng'afa gwe n'ofukamira wansi n'ogamba nti n'omukama yeebale mu mutu wonya otegeera oti what is your contribution what is your surprise zigenda okuba mujjana wano omulabe olabe gwe bayisaawo ng'ali ku faalu ogambe gwe twasuubiranga ng'ali ku miggo be bataasuubira balaye nga bayitawo bawa amata ne hane nywako gwasuubira nti agenda kubeera eri ng'ali ku miggo surprise zokka zoolaba obalaba bali emitima emibi gibalimu munda gibatuddewo egiti bwe batuuka ne batandika okweyogereza mu bantu teri muntu yenna abuulirira bukyayi ng'alina okwagala mu mutima tebakikulimba agamba abantu kyolina kyogaba tosobola kuŋŋamba olw'okuba sisobola kwogera by'oyogera nga nkugamba nti tovuma bantu oŋŋambe nti nina ekikyamu no byonna logically you will never reason me out of that never bwe nkugamba nti we have to live in coexistence kati ndi wano ekidongo tokiwulira wano ekikuba abo balokole baneighbor wali ompulidde mbalamusaako mukole byammwe nange nkole ebyange lakum dini waliya dini mulina ebyammwe nange nina ebyange ogenda kugwira eddala ku bantu bameka bw'oba oyagala bakwegatteko bajja kwegattirako mu mukwano waliwo yali akwanya omukwano nga agenda avuma olimbwa mulabe nno naye nkwagala oba otegeera ababeeranga edda n'abantu ku crash tewabalaba akavubuka okalaba wekakuba omuwala wekakola ki kumbe kamwagala enkwana yakalema waliwo yayagala crash we yamazaako enkwana bakube sajja kunoonya mikwano zinoonya bangi kubanga abatategeera bebasinga obulungi era oyinza okugwamu atategeera kati njagala bali abatono ennyo era nze kubuulira omuntu atayagala agiba kalu batamwagala era obukyayi bwe buliko nekyaja ne backup generator naye anjagala ne bw'omuzuukuza agamba oyo musajja namutegeera kati be abatono ennyo benjagala ate nno nina n'obuzibu emikwano ngoba migobe nina bangi okusinziira ku benjagala nze mu nsi njagala emikwano ng'esatu
Manya abantu bangi naye nina emikwano 3 bengonto omukwano gwano gikumala jimala amina ndowooza mutegedde we tugumalirako so fafa kyenjagala mu mutima gwange nkirina nganze oli mumativu ndi mumativu seetaaga buli muntu yenna gwolaba nga alina abantu bayitirivu nnyo bamwetoolodde manya alina emptiness mu ye naye nze nayiga okweyagala nsobola okuddaawo nenyumya emboozi yange bwomu nentuulaawo ina akantu kenaka ku social media using era abasiraamu bali mu kuyombera nno ddala mu comments zo ng'oli awo banywa bagani niye abagambye nti nze ndi wano eno okulwana basiraamu ng'abalaba si basanyufu yadde banneesibako wawe bantikira obaseeka siri naye ate tewali alina monopole ku ddiini shahada yange sigwa giverifyinga endagaano yange eri wakati wange na Allah wange sina muntu yenna wali ondabyeko nga nkola emirimu gy'obusiraamu mu lwato bwe saddaaka bazikola mu kyama ebyo bye bagira gundi leeta omuzikiti leetakola I don't do it bwe mba nkikola endagaano yange eri wakati wange ne Allah yakoonamu yamanyi gyeyita saagala butaala ku ekyo manyi gye nkikolera n'emisolo gyange manyi gye ngisasulira kati gwe sina kye nkwagaza talina kyagamba Shamimu abantu mu nsi weetaaga batono nnyo naye baba tebakwagala nga baganya okuziika ojja kubavundya wakiri bakuziika olw'ekyo obawunyirira kakati omala obudde bwo bwonna gundi yagize buno gundi ye teyayogedde yagambye kino mutobeetaaga naawe ayenze naabe wange nabagamba okufa kwange njagala amaziika gange gabeere very light temundwisa tokoze nga agisebagala sirina nnyo kyamakulu mba mumaze okugenda abaana abaana kibayamba ki bayinza okuba tebaliwo be bali nteekayo wansi nza okuba mu ddaame bewateekamu tebiriyo nkukaati kankikubiro tebiriyo wenjira bwente nga munkwata nga munteeka ali nga mugenda temumala nako nnyo ddembe yita gundi linda gundi kiki mba nagenze dda mmere tufumbe ya lunaku lumu konoona bimuli by'abantu waka bagende babirinnyirire baleke gwe genda mba nafudde mba nagenze ate omufu agenda alyonoona abantu abasinga babyeteekamu emotional kibeera emotional n'okolagana n'omuntu myaka 2 nga tomwagala ate munnange batalinziika olunaku bakuteekayo agamba waayi mumuteeke yasusse mujjeewo kati okube bw'abatakwagala abatakola ki abatakwagala but above all Shamimu bw'obanga ospreadinga ekigambo ng'ogamba omuntu never hate another person olita kugamba nga ndi kyokozeeko akoze ensobi mugaye ddayo by'osoma obisomere jjajjaawo ddayo obisomere jjajjaawo sisobola nze kubeeraawo nendaba muntu ng'avuma muntu ndwakuba mu katuliki olw'okuba mulokole nenkisanyukira mba sitegeera amuvuma lwakuba olwakabira ye n'obugunjufu bwange tebuŋŋanya kukola ekyo kyetuva twakola ne bishop obeera gwomanyi kituufu okimanyi kwenkana ki Haji yakoze dduwa ate nagenda n'ayita abantu awo bapita baani okutuuka gwe lw'olimanya nti Shamimu oli musiraamu lwakuba wazaalibwa musiraamu bw'oliba otuuse ku eyo level eyo naye kati lw'olimanya nti naye mukatuliki lwakuba yazaalibwa mukatuliki chances of us being in a certain religion is through our parents. Bazadde baffe bwe bakwata nazaalibwa mu maka masiraamu and so they planned me. They conditioned me to be a Muslim. N'ekirala n'ekyabala n'enkikyawo era singa bankwata ne bankuliza mu maka agatali ga basiraamu wali nsanze ndi mu katuliki so ensi gigenda empola togikubako nnyo kifuba tovuma bantu bwekkiriza mu kyokkiriza but through love we can all coexist. Simple as that. Bw'aba oli ayagala okuvuma akeera atandike. Kale katubeerekereze bannange
obugambo bwa Haji bwo mbasagala kuva wano ate manino genda alete naye anavuma okerako nofuna akazindalo saundi abe mulungi atali myadde kakwakwaya anjagala okubera nga tuwulira yes anjagala ajje nga 29 ndi ku oli ku Serena ojja kubaawo mu bujjuvu surviving the jungle tubeere mutwogerera sirina ddiini sirina kyabufuzi sirina politics sirina byenjogerako bikwatagana ku ekyo ndaba bantu that's me 29 tusange ku Serena musibe bulungi mwiraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.